Ndekole tulina omukisa muze wetubuulira ddole y'omwana yali ategeeza ki bane tetugenda kufuna mukisa mulala muze yatubuulira ddole y'omwana yali ategeeza ki era ddole yagirawa mu maka David, bane bampadde omulimu omulala ogw'amaanyi ennyo mwe mwanyumirwa luyimba naye n'agamba nakati olwaleero tategeeranga ddole naawe genyini kakati waliwo akantu abasoma mwe mukayita literature nti ffe tuyiye ennyimba tukuleka buli omu najja mu kyayagala kubanga buli lwokimwonoonera bw'abadde akikozeseza kitegeeza ebintu abatandise n'okukukyawa naye mukyo ate nga mutabani wange yambuuzizza naliko nakivubo omanyi nze nkyalina rekodi eyo omuntu omu nekuba nakivubo kakati abaana nagenda okulaba nga ekisawo kyonna kijjudde ddole era ndooza singa abayimbi bano abayimbi singa baali bamwoyo mulungi baali bakumpala ne kawaadi naye tekyasoboka olw'omulembe ogwo tetwali tukyali wala nnyo ate naye nalabanga buli ekisawo kyonna kijjudde ddole buli omwana gwe baweese ayina ddolewo okulusaba nagamba konze naye abaana bano obutabakyamya ekivulu bwe kyaggwa kyali kigenda okuggwa bwe kiti kyenva mbuuza abaana ab'amasomero baali bangi nnyo mu maaso awo naye mbagamba konze bannange mwenna abaana abasoma bwe munaddayo eri abasomesa bammwe bwe banaababuuza nti ddole Fred Sebatta yamukanise munaagamba nti yamukanise oba yamulemye bonna ne baddamu yamulemye kakati that was my golden goal kubanga omukulu yagenda yina kyamanyi ngate n'abato balina kyebamanyi webale nnyo muzeewe wewalire ddala muzeewe waliwo akayimba ko kenjagala ennyo bannange yennyina bungi nnyo bwenjagala naye mu ngeri y'okuba ntucelebratinga ggwe akayimba bakayitamba ku musawo akayimba mu kavaasi kamu bongeri temunnenya temunne tugenda awo temunne yali akirabye nekyetuliko Fred kimbuze temunnenya mutababuuza akomba ku musawo obusongo bunnuma bannange yali akirabye nekyetuliko Fred kimbuze leka kumpita musiru uyo yetegekera kuzaalira n'abaana obanga tonakimanyi ali mutegeka simanyi oba ebigambo by'ennyimba byali bikutuuseeko olw'omukwano ddayo ko mikululo okebere tomalanga gegaana ojja kutanga kati nze bwe nzijukira ebyange onsasira kankunyumize kati nze bwe nkunyumiza ebyange onsasira abadde yeekukulidde mu nkajumbe ng'omuntu okumwesiga nze era ndwawo abawala abansomooza eno nkunnumba n'okuzaala nakweresanga ati abantu kabuuti n'enzigulanga nga ntwaleeka naye nga mwezitwalira tutta ekyama yalina kyandowooleza ng'akuumirira ng'era mbuuza nnyo obwembeereka mulwaki simwesiganga ku myezi ena
nange ne mugumya nnyo nga nsiisitira tugira olinda ku luno bamala okwaza olala yadda na cupa nga jasiira Lutalo mwana waffe bujanga onywego kumba sidula embuzo girisa kamukulo nga ye temusegerera manye kasitani watyo nga nawe tugira Kigane nenga gali manyiga mukwano n'olwenge ng'okunsuuza obubonero kunjukiza wennakomye nga mpa omwenge amaaso gatunuuliza ng'eg'essimbo ekikolwa kimalamu ng'aleeta ndala senange ne mwesooka nti ebeeyo enkya yadda mu maziga ng'awoowoola Lutalo ebintu by'okola oba olimba mu mazima nakwagala nkulina ensonga kozi oba wajja kunzitaaba mpa omwentu Lutalo k'obyambala yonze enkyangenda nakoye byakkokonyo ofunayo omulala ngena akolima bwasomba ebintu nakineeterebuka ntunda omwoyo kyenava mwewungulako nkaleke emmanju ng'omukwano gumyumyudde nze nantaawa labayo omwandayiza n'agakatonda nga mutwala we nakasuula kakasa amazima yankuba ne pikiseni g'okyanzanya bannange lunaayida kayimba kamuzeyi Sebatta tukwagala nnyo mukama akutuwangaalize bannange akutwongerera emyaka weebale kutulaga kkubo twandibadde tutambulira mu bibira naye mwatema ekkubo eddungi. Thank you so much. Weebale ddala mukama akwongera emyaka n'omukisa nnyo. David Lutalo. That was very amazing, brother. What do you Malay? Tumukubira obugalo bw'abanyi bangi mukulu waffe. That was amazing. Sikiwante oba wali artist asobola okukola ekyo. Naye nga Arsenal! Bannaye taata ntwala omukisa guno okukuyita leero nga tukucelebratinga ntwala omukisa guno okuyita wano ku stage ogenda tuwa omukisa nga bwotuyimbiramu. Thank you so much. Twesunze. Amen.